tujulidde mbu katabani ka chairman Nyanzi bakatukwata kitaawo wano bakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo ng'ani aba ordering okuba kitaawo emiggo si Museveni oyo gw'osobodde naye okujjako nga mwali mutulimba bulimbi nga mwali mu katemba wammwe ffe tetwagala bya muzannyo tetulina gwe tuleka tetwagala katemba wano kafubuka bakakawa obukulembeze nga babukawa lwakuba bamanyi kalina oluganda ku mukulembeze kyova olaba mubirekera awo ebyo mbu nonda gundi alina oluganda ku gundi nonda gundi alina oluganda ku gundi abantu mubalabe busobozi bwabwe kiki kye bakontributinga ku ggwanga lyabwe ate naddala mmwe abeeyita abaasoma mmwe abayita abaasoma muyina abani excitement olw'okuba mwogera oluzungu mugenda ne mwekweka mu luzungu ne mulowooza nti mutegeera nnyo olw'okuba mwogera oluzungu naye teriiyo ekisiranyiza eggwanga kitandikirawo mu education system baba programmingirawo ne bajjanga bakuvuga obwongo nze abasomyeko bonna abasinga obungi ndaba tebategeera kiki kye mulya mmere ki buwunga bwe babawa ku ssomero bwe bubakyamya nze sibitegeera akavubuka kasowodde na Museveni mu kifaananyi omutemu ng'atugumbudde n'abantu be kamanyiddeko ddala nti ddala kituufu ono abatugumbudde bakuwadde ssente mmeka nze tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi kitaawo ayina ssente Nyanzi ssente weeziri tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi nnyo ekyo tosobola kiŋŋamba akavubuka kali wali eri ssebokko kasowodde n'omutemu gwolowooza tunaakuleka tetulina gwe tuleka bino bya ggwanga Uganda temutubuulira oba ani akuzaala ezzambi lyonna lyokoze okulya mu struggle olukwe tukuyisaamu nga tuyisaamu abaabalala tewali katemba wano bino si bya muzannyo omusajja baakakwata kitaawo ku oda z'oyo omusajja gw'otudde naye ne bakuba kitaawo emiggo nga bwe yatunyumirizza mpozi nga yali atulimba nga yajja n'aggamba nze nabadde nnimba naye bw'aba teyabigamba ebyo oyimirira otya n'omutemu afaanaganako bw'atyo batugumbudde abaana b'abantu nga mwenna mulaba nga mulaba ebituukawo twagala ggwanga lyaffe kukyuka kiki kye mwagala kati gwe kiki oyagala omululu ogubujjudde nze mwantama nkubuulira ava ku mugendo yenna yantama kabeere muganda wange temutusumbuwa osobodde n'omutemu muli ku gundi yemu eno akamutabani wa chairman Nyanzi eyawangula obwa guild ng'ali ne President Museveni nga bawoza kibalekawo abikoze bitya tekinawe kituleka kubanga omwana ono singa twali twamuwa kaadi kyalibaddeko newe kituleka ebagamba nti owammwe ow'omunju yatuvuddemu nekino tekinawe kituleka ye tusigala tugamba nti Kyagulanyi musajja mugezi yali mugezi nalabirawo omwana ono n'atamuwa kaadi tekirina bwe kituleka mabagambo kibalekawa naye ye nga ye omwana kijja mukosaamu mu famire era ajja kukyejjusa eyo mu maaso eyo rapitude